nange neewunyiza mu ne ngamba simukwatanga nako yadde mu ngalo bwenti yadde okumuhaginga yadde okumupekinga yadde okumukiisinga infact oyo bw'aba ayagala omukiisinga omukyaginga tabaakangako nangeri yonna gyakusikirizaamuko ku mulimu ne bw'atambula obwerere emyaka aga nga mulaba ne bwe tusigala mu nsi nga tuli babiri ekiki sisobola mudeetinga oyo omwana musibye mutya mwenna abatulaba ze Jonas Ssentongo baniriza tenate ku mukutu gwaffe omungaazo gwa Tindi Files gwena yakatwenga ogenda ddala maaso n'okuba nga ate osubscribinga eno ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu mu kaseera kano nyongera okuba nga ate njozaayoza bannaffe abasiraamu okuba nga ate banaatera okuba nga bakuba olukku mutwe ku kisibo kya Ramadhan. Yes, tubaagaliza birungi ate era omwezi gugwere ddala mu bulungi bwennyini. Olunaku olwaleero ku mboozi ezigenda ddala maaso n'okuba nga ate zihappeninga waliwo omuwala gwe twalabye ku ludda luli olwa TikTok yavuddeyo ng'akaaba nnyo nga nno awoza nti waliwo tiktoka omu abangi gwe mumanyi nga Masanyu eyagenda ddala maaso n'okuba nga ate amufunisa olubuto ate mu kaseera kano n'amwegaana ne yeegaana n'olubuto. Neesitudde okuba nga ate nnoonya ku Masanyu atunyumiza emboozi eno ddala kituufu omuwala kyagenda ddala maaso n'okuba nga ate insistinga oba nga agamba abantu kituufu yowaaye balina nkolagana ki eyo ey'omuggundu essaawa zino ate tunagenda ddala maaso Masanyu buuza kuba tulaba abantu baffe abatulaba mugamba mutya musiibye mutya mugyebale gye mutusaako engalo gyonna amannya nze Masanyu official nga nze ambasada wa Ramalusania abantu bamanyira nnyo mu nkoko era bwe mba ntambula ewamu bagamba Ramalusania bampita Ramalusania ow'enkoko naye nga nze Masanyu official. Masanyu ly'erinnya lyo? Masanyu lyenkozesa ly'erinnya lyange ayagala omumanya erituufu abenga nsindikira ssente ku mobile manager alaba erinnya erijja. Bamasanyu mweddira ki? Ffe Bamasanyu era tuba tweddira nnaku owaba ennaku tetubaawo era nzo ndaba ebbanga lyemberedde mu bantu mbeera nnyo n'ebigambo bingi kusanyusa. Ennaku nagwo muzira Obuganda yagutongoza tewamanya akabbiro kukaaba panna ate kano nga mbadde sikamanyi akabbiro kutya kukaaba muba n'amannya nga ki ng'oggyeko ku Masanyu amalala? Masanyu kumwenya segedi bintu ng'ebyo tubasobola oyo kumwenya ate ddala oyo kazigo kuba omuntu aba n'akazigo buli kaseera asesa abantu nze ogasegedde oyo nseko tuba n'amannya ag'enjawulo oba oyo ssanyu twafuna ekika kyaffe. Anyways ogamba okyo obulamu bwo buli butya? Bulamu buli powa mwana tebulina shida nga bwondaba ndi mulamu ntambuza ebintu byange ng'omuvubuka kale nga ntambulira mu bulamu omuvubuka bwonna bwe yandiyagadde obwegombesa siri bubi nnyo manya abantu bakozesa advantage etuula ku zinterview nalankokaabirako ebizibu byenze siri bubi tokaabire ku bantu bakubuyambi naku yange njitwala waka mu buliri naye ati kati wano gamazima sinnalya okaaba weekwese naye nga ndi fine. Kale olunaku olwaleero nakunoonyezako tubeeko ne byetunyumyako ku TikTok okwo waliwo omuwala eyavuddeyo oba ye Jemmy akozesa oba mannya ga Jemmy kawunti eno agikebeddeko yes ye Jemmy ng'agamba nga omubadde n'enkolagana ey'omuggundu ate era n'omufunisa olubuto n'omukyawa n'omusuulawo ng'okiggumiza nnyo. Omuwala ono omumanyi? Ng'okiggumiza nnyo ate oba bye bigambo ebyatugambiddwa? Omuwala oyo erinnya ly'ettuufu ye Jamila eddala sirimanyi. Yansanga Wandegeya nga nkola mu nkoko n'asaba omulimu gw'okoko naye okutandika okuba nga abeerewa ewa Rama. Omuwala oyo mbadde mumanyi nga kowaaka nti tukola naye kuki ku mulimu ki ewa Ramalusania bino ebyokubeera ku live biki naye abadde nga ajja n'akola live mukama we nga Rama mwesimu naaba nga naye akola ki live. So yastanding out emabegako awo n'angamba Masanyu nsaba kwogeramuko naawe ekirooto kyange kuba serebu nga bw'angamba nti ayagala kuba ki n'angamba naye mpiseewa kambuuze kati ninyo naye abadde bamuwa essimu n'atandika okuba nga nga alina waakolera nga alina naye section gy'akoleramu
nga nange nyina eno gye nkolera era nga nzijanga kabejja nyina ennaku 3 zenkola mu wiiki nzijjawo ebiremye kwanze bwe ntuula ku live abantu bagula enkoko embeera gye nteekawo nga wendi si gye bateekawo so nga nzijja ziri ennaku eziba shaapu ennyo so yaŋŋamba njagala kufuuka serebu biki njagala kubanga kale yange ngaluwa mmanyi nze erinnya lyenjagala ne bw'oŋŋamba kweyambulira bantu nja kikola kiki ne bw'oŋŋamba kutambula mu kibuga nga ndi bwerere nze nja kikola naye nga nfuuse serebu konza ebintu bisoboka akola mirimu ki ng'oggyeko guno ogw'okujja ku Ramalusania n'ayita bakasitoma talina yamba sirimbi kuba literally teyasoma naturally era bambi n'erinnya lye limukaluubiriza owandiika last time yali alina akantu ke basayiningako awo no waliwo yali amuweereza ssente namugamba mpa enamba yo n'erinnya lyereeta kati ng'erinnya lye talimanyi like tamanyi ndiwandiika bwati nemuyambako ate akazungu ko tekamwekubyambi akazungu era bwotula mu vidiyo ze alinamu ekigambo ba mens live milionire mens why kale kwegamba naturally kale teyasoma anyi ba mens ate abayita baki nga muli ankulayo bazungu wakoogere mens alina vidiyo gye yakola yaba mens muba mumenya omutima wammaye yakakola mens why ng'akaaba era ne vidiyo bambi yali teri yali amenya mutima yatugamba ali agala abantu bamumanyi so bwe kyaganya working out obadde okyanyinyonyola nakusinkana nakugamba atya bwe kyaganya working out n'agamba edda tupangeyo kye tupanga bwe yansinkana by the way kola olunaku lweyangamba nti asobola okweyambula mugamba waliwo easier ways tuyinza okukola ki funa omuntu gwe weesibako omwesibeko nga muteeseza naye omwoyo ne kasente nga gwamuwaga amagezi nti ofuna gwe weesibako naye musooka teesa naye n'omwoyo ne kaki ne kasente ko yeye kale kati ye n'aŋŋamba tukozese gwe nemugamba nze ndi brand yinza oba siri serebu wamaanyi naye ndi brand ne brand abantu bakumanyi olina engeri gye weetwalamu eki era nze bwonsanga nga nevuga mu mmotoka yange ogamba ono gayi mugagga nyina gamalala ageegombesa noga gayi ali bulungi nnyo kati bw'ofuna ekifaananyi kyoyagala okuntyobolamu you have to pay for it you get bw'oba tusobola kisasulira awo oba tusobola kikola ki so nemugamba nze gweoyagala okukozesa you can it's okay but it's worth 5 million nengamba million 5 gwe nga niyakuteeka million 5 tekunoonya emitwalo nga 10 nemugamba naye nga zazirina mukazi wattu tomanya togayanga kyezinze sinyoma bantu nagamba kale nedda wenafuna sente nga tubyogerako nti kale tukomye no ku miliyoni nga meka nga 3 kuba sitanti eyonoonera ddala ette ekifaananyi mu bantu nakedde ku makya nga muno mwezungira kubanze wakanzirayo ku makya muno mwezungira saa nga 8 esimu evuga mama ankubira tata bino misikolo nga 10 zisimbye bweziti lindako oba amala okubanga mwogerezeganya temwatuuka we didn't confirm anything tetulina kye twayogerako ne tukkaanya era ne mugamba nze bw'olifuna ssente nsobola okufunira omuntu oba nze ngaani ng'omuntu ne tuteseganya ne tulaba kiki tulina okukola ki okukola nagamba so sekeza so akozesa linnya lyo right now ne mugamba yeah you are not allowed sikuwadde ki teyawuliriza yavuddeyo buvi napostinga vidiyo ng'akaaba nti namufunisa olubuto namukola ki ate kati mugamba alukole ki alugjemu naye ne bwolaba njasaamiridde bwe ntye ebigambo gana amaziga g'amangi bwe gati gwe yagajjewo okubanga vidiyo yabadde so real nga you don't even have any doubt igamba nti ono omuwala byayogera alabika alimba sitaani ono akozesa abantu ate akozesa abantu mu ngeri y'enjawulo maye muntu wabaako ekintu nga kaŋŋambe maze eri musajja musamize yeddiini yo obusamize si ddiini obusamize nzikiriza osamira nsamira mpewo y'abamweyana kati bamweyana abanyankole bali abacweza abaki bamweyana lwaki omusamira nabitegeera nnyo ebyobuwangwa nagamba nze kanzire ku nnono zire ku buwangwa n'ennono
kati ffe abasamize nsobola okutunuulira ne manti kati ono aliko ekikyamu kati nze bwe nalabye vidiyo y'omuwala n'enkaba gye yakabe kyampadde ekintu mu mutima nti aliko ekisiraani oba aliko ekikolimo oba aliko eddogo lyewabwe nga waliwo yagamba nti ono omuwala ajja kusiraana naturally. Truth be told, vidiyo gye yakoze erina kunkuba naye ate abantu banjagadde bwagazi kuba okuva we yakoze vidiyo following yange ekyuse people following nene ye ekyuse ndaba kati yaseetuseemu kuba ali mitwalo 2 yadde mu 14k kati alina 20k naye kyenyinza omugamba nze namba ezo nazifunako nenzisanamu zinako ezintuusizza zirina ebizibu byezinkoze zirina emiranga gyezinkoze kati ekyo kiraba alina balabe bange be yakoze okuva ewange nange nyina balabe be nafunye naye ate ekyenjawulo kiriwo nti nze balabe be nafunye who are they then who is me gwe gwani anyiigira Kitegeera manyi osobola onyiigira mu kisenge kyo noba nga onyinako beef ey'amaanyi nga sina kye nali nkoze nga tulina oyinza kunnyamba naye nga ate nze nyina onyinza okuyamba kituufu kyeyogerera so yavuddeyo n'akola ekintu nga tanneebuuzizaako without my concern without my permission okozesa erinnya lyo nakozesa erinnya lyange era essaawa eno abantu bonna ekifaananyi kye bandabiramu sirina ngeri yakitereezaamu katwogere ku kya insensitive ogamba nti ali lubuto ekyamazima ali lubuto omwana oyo alina okuba nga bw'aba muganda wa Mariya eyazaala Yesu ali lubuto kikyotegeeza nga ye olubuto lwe lwa byamagero olujja buzzi tebamala kwegatta na muntu nizo ba sirabika bulungi nnyo naye ng'amazima kiro kantulenda mu kamera levo yange yeepimira kiki kyotegeeza seeka nyina abawala bentunira nenga ne kati wano teguggwa kyogamba oyo omwana teguggwa kino nkyogera nkitegeeza wabayo omugagga eyo yonna nga mugagga nsaba ateekewo ettaka kye lisinga obunene eka yiika bakita yiika teekawo ettaka ng'ogaba yiika namba oteekeko omuwala oyo ogambe nti omusajja amwagala otwala yiika eno ejja kudibirira gwe abawala b'oyagala bebafaanana bati nga gwolaba mpositinga kati omumyufu zentambulira nnyo mu brand ezo bwe zityo ndi musajja muddugavu ate ndetinga omuddugavu erako tugera saala ki nange neewunyiza munengamba simukwatanga nako yadde mu ngalo bwe nti yadde okumuhaginga yadde okumupeekinga yadde okumukiisinga infact oyo bw'aba yagala omukiisinga omukyaginga tabaakangako nange eri yonna gyakusikirizaamuko ku mulimu ne bwatambula obwerere emyaka aga nga mulaba ne bwe tusigala mu nsi nga tuli babiri sisobola mudeetinga oyo omwana takweteganga nako ku mulimu abikoze byo sijja kulimba neeteze nze yakubirako nekyali wange n'amukwana omulenzi nze yakota neesevinga mu nenamba ye nga sigirina era olaba yazzeemu okunkubira nasevinzeeko jjama ebiki kyekigambo sijja kyogera kye nayongeddeko bannange kiggumivu osegedde kati oyo yakubidde nga gamba kyatolwazeeko mbuneddo papi ogamba abantu nti mbadde mu katemba wandirinze kunimugamba nga ndirinzeko nakukkirizaako kikola kyogamba nakukkirizaako kikola okategeera nti nedda merabira namugana ogenda kukusiba gwe walabya vidiyo eno ki ekyakujjidde mu bwongo nasoose nenseka nemala nenkubira abantu babiri abali sensitive mu bulamu bwange nasoose nenkubira mukyala wange nemala nenkubira mami wange nengamba kati bano kasita bategedde amazima infact nekyali wange waliwo best friend wange bamuyita Frank oyo kyali wange mpangadde naye ebbanga ddene ye muntu aŋŋamba nti eno nsobe eno kiki era n'okutintinga enviiri nakijje ku ye ye yasibye nze nentintinga kate nze nga sitintinga nti njagala waliwo yamumanyidde nti lwaki wasibye enviiri nenga kati nange kandaluke katuyayuke oleme kafiiramu wekka. So when I caught those 3 people nemanya nti they have confirmed sikirinamu mukono nengamba kati tulepuke mukyala eno vidiyo ye yamuyisizza etya she was very fine omuwala gye yakoze very fine kuba amanyi gayi gwa dating. What did she say about this? Anesiga she said baby this and this webiri oba si webiri nemuga baby si webiri nangamba well and good
Mami wo yete yasanyuse kubanga essaawa zino omuleetedde omuzzukulu. Awo bw'oba obuuza njagala obeemu amagezi. Bwe mba nkunyonedde nti omwana seegattangako naye. Kati mbuuza omuzzukulu tamunyweredde mu caayi. Ebyo ebirevu by'oleega. Bali bakubiddeko mu interview yo. Amagye gange weegali. Muzzukulu ki? Ate ayinza okulaba etteeka erisooka ewaffe tuli baavu naye tulina akajanja. Tetudeetinga abakazi baddugavu. Era nze bw'otuna aba ex bange bonna omanyi ogamba nazaalibwa mu America layini yonna yabeera. Kati waliwo akabadde wali. Akawala. Waliwo kano. Bintu bya Oshege. Bonna abantu beeruze layini ze. Oshege. Sikakizigo nno. Sikakizigo oli gino. Kati mama we yalabye ekkala y'omuwala ono. By the way, mami wange nga tuvudde mu katemba, she was pissed. Yanyize. Nagamba siri oyo omwana gwe nakuza nemugamba mama nsaba kusonyiwa tikigenda kuddamu kubaawo. Era ye yankansolinze by the way ku bya poliisi yakugambye. By the way, olunaku olwaleero okedde ku makya n'ongamba ogendagenda ku poliisi. Ntuuseewo nendaba aba CID nendaba abakulu. Nfunye okuwabulwa nekubira ne mukama wange era omuwala oyo bw'aliraba interview eno nsaba yeebaze Ramalusani Yawandegera. Ramalusani Yawandegera neeyaziza nnyo okunkansolinga kumpadde kuba mbadde sinakola statement eyo ekwata omuwala nsoose kubira mukama wange. Ebigambo byaŋŋambye bindeetedde ogamba nti omuwala sigenda kumusiba kamukoleki kamusonyiwe. First of all bagambye false information ku poliisi omalawo wiiki emu sitayo. Kati ndabyemu nga bambye omuwala ono nga tuvudde mu byaki nti oba yonoonya erinnya mukyala wange ankubidde simanyi sisobola mukwatira mu interview naye a minute baby ndiko wano mu interview y'ono omuwala eyabadde neefumbiramu naye kankuddire akoze live bangambye ankoledde live ali ku live twogeremukko naye baby beerako soka obeereko ali ku live right now omuwala kambeko bye mubuuza kale waliwo kye bakubuuza. Hello, how are you doing? I'm good. I'm Jonas Sentong. I'm interviewing Masanyu, your boyfriend. Okay. So kachembadde njagala okumanya. Bw'olabye akatambi k'ono omuwala nga agamba nti boyfriend wo babaako naye biki n'amuwa olubuto. Kino kyakulese kitya? That's not true. That's true. Ukategedde omwami wo omwesiga mwesiga because I know. Okay. So kati kyekiddako omwana ono mugenda mukolera ki? Huyo bankubidde ali ku live ya TikTok. Negwe neetaaga okuddayo ku poliisi. Kyebadde ngamba omwana mugenda mukolera ki mmwe nga gwe n'omwami wo? Suse yeetaaga kusiba. Wulidde omukyala kyagambye. Ate ye omwami abadde yeekubye mu mutima nga ebyomusiba abivuddeko bambi. Lwaki alikola live ng'ayogera shit? Kankuddiza omwami. Owaye kansooke nve mu interview nina gwe ngenda okukubira then nkuddire. Thank you. The screen recording Akyawa ensonga wezituuse. Okategedde. Jo nawandikiriza omwana tumusibe. Ate nze nsalawo gwamanyi. Kulya mwana. Bino biri eri gwe. You have to find means and ways of stopping this. Okitegedde. Obadde okyaŋŋamba. Ogenze ku poliisi ne bakansolinga. Empuli yange ekyokumusiba kibi. Naye mbadde ate nkyakigamba ne bankubira ne baŋŋamba ali ku live. Bakutte. Rama. Kokatino. Jamira ali ku live. Oshegedde. Kati nange sirina kyakukola. Kuba kati era mbadde nkyakunnyonnyola ebya poliisi nti musonyiye omukyala wange wuno ankubidde n'aŋŋamba nti ate ankoledde live ali kukola ki? Akyanvuma. Akyandiko.
Ngakama simumwala simu meeting ngako. Simu kissing ngako. We have never been in touch. Baba ino ruto lwanga je tulukebeze bweruba mweruli bansibe emyaka aga. Ega kyokebeza lwaki nga towegattangako naye. Agamba lulinga zinya era wallahi olaba. Jona bwenvira mu interview yo wano. Inze chuka muze nkubulira. Ate bwe bichukamu leera asulayo. Inze Masanyu oyo leera asulayo. Lwaki temukkaanya bukkaanya zino ensonga n'abaako engeri jajja mu media koze era naye yabitandise mu media. Ndirokebera ku bintu ojjeko voli. Okitegedde? Koze naye era yaze mu media. Ne mubako n'engeri jajja n'agamba abantu nti byonna byayogedde si bituufu. Kye nasabye neŋŋamba ndi. Bado kyangamba. So kirina gye kinyigirizaamu. Nenze kansogende mu interview tugenda kulaba ekiddako. Lwaki abaana ku TikTok kuno babadde baagala okuba nga bagaininga fame bakola stunt zinene ez'ekisibo ez'okuba nga ate beetugga ku bantu abalala ne baboonoonera amannya ye asobole okuba nga ayimukirako? Abaana abo kinyinza okugamba nti balina ennyonta y'okufunamu ku linnya oba okulozaamu ku linnya. Kubaga amazima nze siri nnyo sereebo oyo w'amaanyi naye I've tested what is fame. Tukako mu bantu nga bonna bakuwogganira. Notukako mu bantu bonna ne bakusabirawo ebifaananyi. Notukako mu bantu bonna nga bagala kukulabako kuwahaaga. So nsuubira okuba nga abantu bano balaba nga abantu abo oba batuyiikira oba bazze gy'oli, they also yearn for it. Naye bwe batandika ate okinoonya they mess up nga bakinoonyeza mu buki obukyamu. Kuba nze ne bwe nsonyiwa Jamila nze nyine bafaani bange atasobola asonyiwa Jamila. Ngasobola ogenda osituka n'amukola kyamukola. Ne mukyala muwulidde ng'obusungu bw'alina bungi. Kisegedde? So I have people who can yina nga why namukubye katemu teyali anyumiza ku simu. Namukubye katemu temukate bakusibye nti ebyenkoko biggweeraawo. Ekiki? Nemubuuza buzibu nti yagenze n'akumanyira nga bwe. And he called me before nga waliwo akusolya naye njamuwa the next day n'amukuba. So we have people abasobola otuwanira entalo. Era kyanyongeddeko abalabe bangi. Kuba bw'otunula mu comment section teri ansupportinga. Bonna bagamba ova ku mwana w'omukazi wamala okukola kino kati weegaana omwana oyagala kutta mwana wa muno nenga that's not me. I've never in my life simitingako Jamila tetuwavingako kintu kyonna kinkwasaamu ennaku mwana kubanga singa mbadde sirina understanding of like mukazi wange atantegeera singa kati ne relationship yange mwana just waliwo ebintu ebijja mu bulamu n'olyangayo. Nze no pain nkugambye yasinze kuba ku mami wange kuba ensi yonna ekimanyi. Nze mama wange gwe mukka gwenzisa. Era mbadde ne CID ne mugamba ndi wano lwa mami wange. Singa teyanyize sandikoze ki? Mami wange bwe njogedde naye amazima ngambye mwana wange omuntu ayagaliza munne ekkomera taba muntu mulungi. Gwe batatemyeko mutwe, gwe batatemyeko mikono, gwe batatemyeko mumwa, gwe batagyeko mukisa gwe. Bw'oli bwakuba serebo ojja kola ki? Abantu bwe bali babakwagala bajja kukola ki? Leka kusiiga akabi olabe muki? Omulabe mugwe birungi tomuddamu. Abantu bakubise kusirika. Nze mama ompangadde lwa kusirika era ng'ekituufu mama wange musirise. Bw'ayogedde ekyo wallahi n'enfuluma poliisi y'e Natete wembadde wa CID top embadde n'enfuluma nenga kati maama wange ye muntu asembayo. So kyayogedde ne Rama Lusani yakyaŋŋambye nti okusiba omuntu si kirungi kuba bali baŋŋambye amalawo wiiki egi kooti paka mukomera prison neŋŋamba kumukazi aŋŋambye tugenda tukebera olubuto nga teruliimu false information ya bbeeyi wano. Kati nikesi mu kaseera kano oba omusinkana Jamila negwe bw'oba gwe nga gwenze bw'oba omusisinkanye buli omu ky'oba olaba nkubuuliriza buli omu alina engeri gyeyeetwalamu. Kati ffe abasamize tulina enzikiriza egamba omutima omunafu aloga omutima omugumu awangula nnyo. Kati yenze omuvubuka omutima omugumu era nze Jamila bwe musanga tekiŋŋana mubongako okategedde power ku loki tekiŋŋana mubongako
ya tekiŋŋanda siinamu na buzibu bwonna kumubongako naye omuvubuka omuto okubanga manna okkiririza nnyo mu bamweyani weesigulirako era nti bali bakikwata bubi nti abasamize oba be bayita ffe be muyita abalogo kuba omuntu kasita agamba akkiriza mu bajjajja ng'ogamba oyo muki mulogo mwali mwakikwata nti balina kuba basajja bakulu bakazi bakulu bantu bakadde abafunye ebizibu bye bibatwalayo naye ffe abavubuka abato bwe twajja ne tumanya nti bw'okkiriza nti yesu baazaala muzaale nga bamuzaalira mu bazungu nga bwe bagamba lwaki toyinza kukkiriza nti waliyo bamweyana gwe bazaalira wali eri ekatereke akategedde kino mama wakimanyiko akimanyi taata wange yatakirinaako nnyo idea ne mama wange akimanyi nti omutabani wabamweyana nti ndi muzukulu wabamweyana abamoyuna bamudduka bamuyayanira naye emmotoka gyolaba bamweyana yagigula nyantabaalira nenfuna ddiru nembalula olina emyaka emeka kumanya amazima nkubulira ebyenyina byotalina nze omusamize naawe ow'eddiini yo ani tondaga nze nyina emyaka 2 goli mu kwereegamu naawe oyina 2 ekyo ekifuba ekisakaatidde bwe kityo omulevu tondaga ekyoto weekiri ennyimba weziri ezisinza bananga atayagala bamu bamutafe omusango gwa lubeerera bamuwebale bamweyana mulukoola bamweyana jjajja kwegamba proud siina kyentya nze tekiina kyekinzijjako okwogera nti ndi musajja musamize kuba nkifunyemu nnyo kinyambye ebizibu bingi amalogo mangi nze nagula emmotoka eyo nenzimbirawo okugulu kuno nga nakagigula bwe nti nekuzimbirawo okumala wiiki egi yakukwatiramu era shapu nekuterererawo sogamba katonda okubeerawo katonda yakutonda tolwala nomala no naye ne bamweyana abawo kunkuuma naye basooka bikwatamu amala manya nti omulabe wuyagize namala nti owaayi omulabe wuyagize naye nange kankole ki ewa yebanzaala bali awo bali bano nawali buli omu kyasanze kyakola ki wabula kyenzikiriza teryakkiririza mu byenzikiririzaamu piwa musamize mukebere naye naye wansaasi lubale takola nsobi era twasisinkana nga tulina okukola ki and I'm proud of her kuba ffenna tulina enzikiriza egamba obuwangwa n'ennono bwe bwasookawo tuli ku nnono byatisanu bitiisa naye ng'ate wakiwulira nti kuva dda zaalinga mbugo ze zaali enki engoye omuzungu bwe yajja n'akulaga nti ogenda kola oti bayala tukubiseye otegeddewo okomye omuvubuka bwatyo omuvubuka werukaya kati nze ng'ate ffe abantu tetukubiriza abafaanyi baffe kukola ki kutulwanira ntalo tusobola zikola ki ozerwanira ate wirino omanye okubeera ku lokki ofuna bingi sikulimba nze emyaka gye ndimu sisakisidinze nnyo naye ndaba enkyukakyuka byakubeera ku lokki buli woolaga nti oli lokki ng'ovudde gana amalala gaffe olina okuvimbamu ng'omuvubuka amalala naye bwe tutuuka mu public ng'oli ku lokki kituyambye nnyo okuwangala so sikola ki era bw'oba okubyemu akafaananyi bakyali baffe abatera okutambulira wano bali ekigede ne wano wewasukka ennyo walaala nze bwe nazanya tiktok nemanya tiktok kati content yampeddeko neza mu byokutuula mu challenge nemanya challenge zimpeddeko naye nga kanetegene mukazi wange ekigede kati nze tiktok we natuuka sikyaginoonyamu liri erinnya odde erinnya walifuna nfunyemu erinnya lyenfunyemu na musucceeding as sente ozifunye okategedde ziriwo ye oli omuwala gwe wali naye eyakuma yagaana akamuli n'empeta kati gye bayita stunt yali stunt it was acted Shuba is my friend era kino netondera abakyali bange ne bafaani bange
abakitwala serious yali stunt nga mpisawo house party nali ntegesa house party so nga neetaaga attention y'abantu bamanye nti ntegese ki house party yeah. N'ebintu bino mubikola mutya temulowoozaako biki binaddira oba binaavaamu wawulirayo yafuna obuzibu mu ebyo nga bino byono eddala nga bw'onoolaba nti mukyalawo gw'olina n'akiraba bubi ebyo oguma kyenyinza okugamba oguma nogawaayo kuba nze era truth be told wenakola stunt I lost a girlfriend. Wakola stunt yo girlfriend yo nadduka n'agenda Shiba yali mukazi wa Yashpopi naye bwe yakola stunt Yashpopi n'amutema ebyaddala so we all relationship zaffe zaafa nsonga we lost like tetwacommunicatinga bulungi eri bapatanazi baffe yeah. Lwaki muriskinga nnyo like obulamu n'ezo opportunities embeera mufunye okubanga mulina bapatana bammwe ate ne ndaba nga mwaba bazijajamiza ate kati okuluzinga patana si kubanga wejajamiza asira babawo omuntu nga naturally talina magezi bamukama waba yakuwa omuntu wo kyangamba okwejajamya okukola ekintu ekinaakugjako omuntu gw'obadde oyagala manyi kintu ekiyinza okujjako omuntu gw'oyagala kugamba nti bakwatidde mulogi n'omuki naye nti oli aziza akamuli kagundi kabbaawo naye ku explain nga baby it was a stunt, it was acted. Shiba is my good friend kamukubire owoleki owulire Shiba namunyonya namugana naye tetwadde tuzanya ki singa de mukazi wange nagana akamuli nandi mukubidde. So if you can't understand me then tosobola kuntegeera ate nga bwe bulamu bwentambuliramu lifeline gyentambuliramu lwakwanja nangitambuliramu ng'eri mu straight line so sikumbuukira ogeze n'ongamba wali eri nti omwana ono Jamila okuvayo n'akola kano akavidiyo kiina ate engeri gye kyakwongeddeko mu ngeri kyanyongeddeko mu bubi era kyanyongeddeko abalabe bangi kuba bw'otunula mu comment section teryansupportinga bonna bagamba ova ku mwana w'omukazi wamala okukola kino kati weegaana omwana yaga kutta mwana wa muno nenga that's not me. I've never in my life see meeting ako Jamila tetu having ako kintu kyonna kinkwasaamu nnaku mwana kubanga singa mbadde sirina understanding like mukazi wange atantegeera singa kati ne relationship yange naye ekomyawo okategedde ate tokaaba ndaba olinga ayagala okukaaba mwana just waliwo ebintu ebijja mu bulamu n'olyangayo nze no pain nkugambye yasinze kuba ku mami wange kuba ensi yonna ekimanyi nze mama wange gwe mukka gwenzisa yani mbadde ne wa CID ne mugamba ndi wano lwa mami wange singa teyanyiize sandikoze ki kati mami wo yakuwadde magezi kimambe okutwaliza wamu mami wange bwe njogedde naye amazima ngambye mwana wange omuntu ayagaliza munne ekkomera taba muntu mulungi gwe batatemyeko mutwe gwe batatemyeko mikono gwe batatemyeko mumwa gwe batagyeko mukisa gwe bw'oli bwakuba serebo jakola ki abantu bwe bali babakwagala bajja kukola ki leka kusiiga akabi olabe muki omulabemu gwe birungi tomuddamu abantu bakubise kusirika nze mama ompangadde lwa kusirika era nga ekituufu mama wange musirise bwayogedde ekyo wallahi nenfuluma poliisi yennateto wembadde wa CID top embadde nenfuluma nenga kati maama wange ye muntu asembayo so kyayogedde ne Rama Lusani yakyaŋŋambye nti okusiba omuntu si kirungi kuba ali baŋŋambye amala wiiki egi kooti paka mukomera prison neŋŋamba kumukazi aŋŋambye tugenda ntikebera olubuto nga teruliimu false information ya bbeeyi wano kati nkesi mu kaseera kano oba omusinkana Jamila naye gwe bw'oba gwe nga gwenze bw'oba omusisinkanye ali buli omu kyova olaba nkubuuzizza buli omu alina engeri gyetwalamu ey'enjawulo kati ffe abasamize tulina enzikiriza egamba omutima omunafu aloga omutima omugumu kati goli wa mutima awangula nnyo kati yenza omuvubuka omutima omugumu era nze Jamila bwe musanga tekiŋŋana mubongako okategedde okitwale just like that power kuloki otyo tekiŋŋana mubongako tekiŋŋana siinamu na buzibu bwonna kumubongako naye gwe omuvubuka omuto okubanga anna okkiririza nnyo mu bamweyani weesigulira kuki era nti bali bakikwata bubi nti abasamize
oba be bayita ffe be muyita abalogo kuba omuntu kasita agamba akkiriza mbajjajja ng'ogamba oyo muki mulogo mwali mwakikwata nti balina kuba basajja bakulu bakazi bakulu bantu bakadde abafunye ebizibu bye bibatwalayo naye ffe abavubuka abato bwe twajja ne tumanya nti bw'okkiriza nti yesu baazaala muzaala nga bamuzaalira mu bazungu nga bwe bagamba lwaki toyinza kukkiriza nti waliyo bamweyana gwe baazaalira wali eri ekatereke akategedde kino mama wakimanyiiko akimanyi taata wange yatakirinaako nnyo idea ne mama wange akimanyi nti omutabani wabamweyana nti ndi muzzukulu wabamweyana bamweyuna bamudduka bamuyayanira naye emmotoka gyolaba kati bamweyana yagigula atya yantabaalira nenfuna ddiru nembalula segeza gwosinza olina emyaka emeka kyogimbuuliza ku kamera kumanya amazima nkubulira ebyenyina byotalina nze omusamize nawe ow'eddiini naye nga ate ndi mutoowo ani nze aga katonda muggulu kankulage idea ondaga tuzinyina emyaka 2 goli mu kwereegamu oli mukulu wange kankulage idea ekisakaatidde bwekityo omulevu oli mukulu wange tondaga idiyo gwe oli w'amawulire buli kimu kifeekinga omanyi banza 2 wallahi ogawa nze mugalande waffe ati omanyi byennina nebyesirina anti kyenkugambye nzikiriza mbamweya nzikiriza nti katonda gyali naye mu bino baani madiini bamweyana era bwenfuna obuzibu ku kyoto ng'ogenda okuma ekyoto era ne buno namutaddemu akasimu nga Salongo agwana bikwatemu awo mwana tanteekako mbeera naye ate tumuteekako embeera kuba bwe ngamba nti Salongo muteekeko embeera gimuteekako nebaawo ogendako mu kyaki ekoleyo ki kyaki kifo bakuŋŋaaniramu ne bakolerawo ki ne basabirawo si bwe kiri kati ekifo kye basabiramu baliyita ssabiro si bwe kiri bw'osalako essabiro liba ssabo ojja kubitegeera ali bwe bamweyana mumusinza mutya kyoto wali eringeera abalokole bweba ngoma evuge bakuba fukamira ayo bino byenda bamwesabika mukyaki tugenda empola mukyaki mulimu obubaani si bwe kiri era bwogenda mu ekiriziya akabaani kaba wali n'akasigiri ne wano musabo weekali ekyoto weekiri ennyimba weeziri ezisinza so tuyimbiremu kolomu bannange atayagala bamu bamutafe omusango gwa lubeerera bamumwebale bamweyana mu lukoola bamweyana jjajja kugamba mu proud sina kyentyanze tekirina kyekinzijjako kwogera nti ndi musajja musamize kuba nkifunyeemu nno kinyambye ebizibu bingi amalogo mangi nze nagula emmotoka eyo nenzimbirawo okugulu kuno nga nakagigula bwe nti ne kuzimbirawo okumala wiiki egi kale nga lwaki ozimba tega bamweyana wali okukula yakukwatiramu era shapu nekuterererawo sogamba katonda okubeerawo katonda yakutonda tolwala nomala naye ne bamweyana abaawo okunkuuma naye basooka bikwatamu amala manya nti omulabe wuyagize amala nti omulabe wuyagize naye nange kankole ki omwe omusinza Dennis ewammwe gye bakuzaala yabanzaala bali awo bali bano nawali buli omu kyasanze kyakola ki wabula kyenzikiriza teri akkiririza mu byenzikiririzaamu aliye girlfriend we alyokke nabyo piwa musamize mukebere naye naye wansaasi ebyaddala lubaleeta kola nsobera twasisinkana nga tulina okukola ki and I'm proud of her kuba ffenna tulina enzikiriza egamba obuwangwa n'ennono bwe bwasookawo tuli ku nnono nate bagamba ebyobuwangwa bino bitiisa nnyo abantu gw'okyogerako ki byatisaani bitiisa embuga ezo zemwekampa emmindi zemuba nazo mu mimwa naye ng'ate wakiwulira nti kuva dda zaalinga mbugo ze zaali enki engoye omuzungu bwe yajja n'akulaga nti olwo lubugo nedda lubi baluteeke mu mufu lwaki kino si kye nga toyambadde lubugo lwaki mweziri omwo mu motoka nkugirira ndwambadde otudde osawano mweziri omwo omuzungu lwaki kino si kyaleetanga ekyokuziikamu omufu wabula ffe kyeyasanga ewaffe ku butaka n'agamba nti kyeyaba baziikamu omuntu lwaki olubugo lwe baziikamu omuntu lwaki olugoye lwensi lwe baziikamu omufu nti omuzungu yabatuusa dda nkufuna n'abajja ku nzikiriza gye mwalina okukkirizaako edda nga musaba ne mufukamira mugaba bajjajjaffe tusaba enkuba wallahi n'etonnya naye kati jjajja yaffe mumuyita nga takyalabika lwaki
mwateekawo embeera eraga nti ye mubi. Nze mukulu wange yagwa eddalu ne tulambula amakyaki ne tutambula emizikiti nga sinalaba Bamoyana nakamulaba bisingi naye yawonera ku mbuga y'Abamoyana. Kati embuga eno yeesangibwawa owaaye embuga eno waaye empale kulinga akadeeya k'obutungulu ngambye empale eringa akadeeya k'obutungulu togirabe. Embuga eno esangibwa wali eri mu Kigagga ekyawo Kigagga wano e Nateete Lubiri Lulamba si mbuga Lubiri lw'Omulangira Bamoyana bamweyuna bamudduka bamuyaayaanira ago gonna nno mannya ge osobola okwefuula mumanya ennyo. Nawulira nti ewaba Bamoyana tewabulawo walagi tewabulawo mwenge byonna bibaawo nawe ogunywera ddala. Nze sigunywa ate nnyo mukama wange byakozesa byoli nze sibikozesa. Wabula Proud Musamize sibula abatulaba. Mwebale nnyo okutulaba mwebalire ddala nayongera okubajjukiza nti ebitambula ku media sibirinamu mukono sibirinamu kakwate naye nsaba bonna bekikwatako abayinza okutuukirira omwana oyo abayinza okunyambako ku nsonga eyo bankwasaganyizeeko kuba nsigenda musiba musonyiye naturally just yanveeko nensiibula mikwano gyange egibadde gindaba egy'omunda ennyo omanyi nyina mikono gyange egy'omunda bentera okuba oluseke nzikirizibwa okutumira tumira mukyala wange omubwati yani erinnya muzungu Angelina Proud Musamize nentumirako mami wange Nakabuye Jane nzalibwa omukazi wange nentumirako best friend wange Carole Kasita gomuyita Carole Kasita nkwagala nnyo omanyi oyo omwana yampa ziri ozimanyi ndi eri mu miri kwesi neyagala oza kyaliwo weka nange kyaliwo shuwa nawe kyaliwo kyana ekyo kirina omutima omulungi nentumirako ne ku bakyali bange bano aba kamera mbagala nnyo bbanga lyemaze naye akola kirevu sente tewali akoza bukuza kirevu mukama akunkumire mubeere bulungi mbatadde Olusaniya waffe olwa Rama Lusaniya lulinka mukama wange Rama Lusaniya ali Wandegeya Rama Lusaniya Wandegeya ali Wandegeya awo wennyini katale bw'otuukawo enkoko y'ebiri esatu kitundu alina buli kika kya Lusaniya era mbadde nsaba onnyamba ompe connection byagenda Sibulula Rema Namakula era bwe tuvaana mu kamera ya connection njenja kale nze tonsibulule nawe gwe ate bwompa connection nkusibulwa na bbaasi ya Lusaniya kale n'olw'ensonga ngenda kuba ate mbasiibulira wano ndowooza amazima mugeewuliridde ag'omukulu Masanyu olubuto baalumusibye busibi tali lubuto tagendanga nako yadde ne mu kikolwa n'omwana muwala Jamila oyo eyavuddeyo n'amwekakaatikako kubanga ate baaliko abaagalana n'olw'ensonga ngenda kuba ate mbasiibulira wano nkoze ne Umar ku kamera omukutu Tindi Files nze Jonas Ssentongo mubeere bulungi mweraba.